sisobola kuva ne ngamba nti nalabye Sseekagundi ali ebisiyaga okitegeera ekyo mu Busiraamu tekiriyo nalabye gundi mamu gundi ali ebisiyaga ekyo mu Busiraamu tekiriyo lwaki nti mmanyi ki spiritual kiri ekyoyo ekibambala kiba kya bwenzi tosobola musanga nga ali kuloola ebyo tebimukolera ng'ateeka hajjati atingisa wali bakusomesa n'okusomesa nti wano ku duniya abakyala bakuno naye mujjana waliyo abakyala abasufu nga balina ennywanto 3 nti gwe musumba otegeka abantu oba okimanyi otegeka abantu bo nga gwe so si Katonda yabakutegekedde tusaba kansabe busabi Katonda abatujjirewo ate tabajjaawo kubanga balina okutegeera nabo Katonda osaba noga Mukama nabo bategeere Katonda mutujjirewo nga bw'owulira essuula y'enkuyege era enkuyege Janna Safawudin nti enkuyege ziteesa kimu enkuyege yeeteesa ogwo guba mwoyo gwa kuteesa ladi afawudu binis nti ovola nti n'abagenda okusamira bakwata eddagala ali kuteeka mu nkuyege aba ateeseza n'omuzimu bwe baba bakusengula bakuteera omwo oba bakuloga bakuteera omwo yaminaatu lyamina abadulu laja atafawudu bi teesa ng'enkuyege kubanga nga bwe zaateesa n'omubaka obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda chenda mu mukaaga lukaaga musanvu. Yoshtech Services empowered by innovation. Ate mwatu ekyewuunyisa mulimu ekkanisa ezimu ezaali zibikola naye kati zaabivaako. Nanti kasita omutwe gukyuka. So basumba kye mutukola
kyekyo munnange naye kyobamanyi waliyo bakadde baffe abali eyo nga badde bafuna chansi bambi okuyambibwa nga ffe bwe tufunye chansi ne tuyambibwa ne tutegeera Katonda ono omwoyo wa Mukama kitwala ekiseera sami okutegeera Katonda ow'amazima si lunaku lumu nti ojja kukeera bukeezi nti oyatudde obulokozi nkugambye weetaaga okusomesebwa omusomesa ennono z'obwa Katonda weetaaga okusumbibwa bakusumbye batya okimanyi nti ensumba gye bakusumbamu esobola okukuleetera ate okuzikirira kubanga bwe bakukwata obubi jjukira sitaani aba takulese jjukira ffe twava e Misiri Gaana kkiriza twazaalibwa n'ekibi tulina ekibi kye twazaalibwamu nakyo oyagala oba toyagala bw'oba gwe wamwe mwazaalibwa nga temusamira naye muyinza okuba mulinamu ekyoyo nga kibasuula eddalo kimala n'ekijja bwe kiba tekyakwata muggwe kisobola okukwata ku mwana wo okiwulira tulina ekibi tulina obuntu bwe twajja nabwo mu makanisa buli gwolaba mu kyaki ayina ekintu kye yajja nakyo naye omusumba nkwata kijja omukuttemu nkusuubira okuba ng'oliko omwoyo omutukuvu nga Katonda yakuyigiriza yakumba bulungi engeri gy'ogenda okukwatamu ono olwo omuleetere ategeere ku kkubo ly'omwagalamu Kristo lyakugamba omuteekemu okitegeera naye abasumba bano batulekawo bw'ojja gy'ali mu kifo ky'okuyambibwa yakunyunyuuta bunyunyuusi kyovula nti abamu bafa abamu ne babonaabona abamu ne bagwa eddalu oli atuuka n'okugamba olaba bano abasajja bahaaji bagenda e Maka ne bafunayo obugagga nejja naakweyagalirako n'agamba kati gweraba mwina kakyewammwe okimanyi nti abasumba be bafuga ezimotoka ez'amaanyi bokka naye ng'ate tewaliwo njawulo Katonda w'omusumba ye Katonda wange kituufu jesi kyeneetaaga gwe kunnambululira Katonda wo wakikola otya kundeetera Katonda we mu butuufu bwa Katonda wo fukamira so si kujja kuba nga nzija kujja nga wo nsabire kati bwe ndiba nga ndi mukyalo Emityana ojja kulinnyojje kutuuka okuva Emityana okutuuka no nja kuba maze okufa okiwulira kati bwe buzibu obwo naye bw'onjigiriza Katonda wo n'ennyimirira nyimirira n'ensaba nga bwe wakola ki ate buli lw'ogenda ng'onsumba obulungi ate buli abantu abaze mu kyaki baba baze kuyigirizibwa weebale nnyo ate mu kuyigirizibwa nga bwe tugenda ku ssomero ne bakuyigiriza byobadde tomanyi n'oyita okuva mu P1 n'ogera mu P2 n'oyiga ebya P2 tebasobola kujja mu P1 ne bakusomesa ate ebya P7 nsuubira we twandibadde mu kati ogwo omulimu gwa musumba we twandibadde mu kugumiikiriza nti wobeera ng'oli musumba oli eyo naye ng'ebyaddala tewali yenyumiriza mu kyaki mbu nze golaba najja siri ndi wenti kati ndi wenti nga si bwa bulimba omanyi mubategeka bamanyi obategeka nga si bwa bulimba ndi kuggwe omusumba nga mutima okimanyi nti ne gwe nalaga ku Sande nali nnimba nabo gye bali nina akatambi ke nafunye ng'omusumba omu wano yeegayirira omu ku bantu wano be tumanyi abakkiriza mu by'obusamize ennyo ng'amwegayirira nti jangu ngenda jangu gwe nja kubuulira wano mu deliverance nga nsaba ngambe Mukama ndaze nkugjeyo oyimirire nkusabire ogw'ebigo oyogere by'oyogera nene wootayogera abantu bakumanyi kati kyekiri kyenkubulira musajja namugamba ojja ne bakkanya ne ssente kakati awe tuli nti gwe musumba
otegeka abantu oba okimanyi otegeka abantu bo nga gwe so si Katonda yabakutegekedde. Bambi tuyambe tusaba kansabe busabi Katonda abatujjirewo ate tabajjaawo kubanga balina okutegeera nabo Katonda osaba noga Mukama nabo bategeere Katonda mutujjirewo. Nze nina ebiseera bye nagamba Mukama wangaza abalabe bange balabe ku birungi bye ngenda okufuna. Wekitaba kumbotijjirawo abatuweere ku kibonerezo. Kakwe example wano waliwo omusajja sijja ye kutya mwogera waliwo kiwedde kiwedde yagenda ku radio programu z'okumakya ezo z'abasumba ne babuulira enjiri mbw abuulira njiri kumbabba bantu naye ng'omanyi kye bakola mu studio okituuka okukuba amasimu babeeramu n'abantu baabwe nga 5 gano ge basoma ku mpewo baga disconnectinga ne bakonekitinga eya musumba mmwe abawuliriza abasomedde eriwa ennamba za radio mukube nokanda kuba nga teyitamu bakonekitinzeko ya musumba kati abakuba ku nnamba ya musumba yazze nabo bali mu parking musumba najja nonsabira munnange ontegedde bw'okanya kuba nogananga omusajja akola ebyamagero ennamba njikuba teyitamu onagamba kima nti zibeera bize naye wano bagijjawo ne bakonekitinga musumba jazze nayo ennamba balina ennamba eyo yazze nabo mu baasi ne babba abantu we batyo kati nze omu kubalina essanyu nti kiwedde simanyi na gyali gye yagenda nasemba owulira ng'asibiddwa oba kati aliwa kati yamanyi naye nsaba abo abeeyita ab'ekitalo nga bakozesa erinnya lya Katonda okubba okutta okuzikiriza abankolereko anti bwe nkugamba kiri ekyawandikibwa kigamba nti kati olaba gwe oli musanyufu kwoyo kati nze olowooza ku Kiganda ndi ntya olaba oli kwoyo mwogeddeko kati olowooza nze ku Kiganda ndi ntya kunze kyanjawulo gwe kyanjawulo nze nalaba nawuliranga naye ndaba ne bebyacunya naye ng'era kikuluma ng'owulira kati kinnuma neŋŋaa naye lwaki kati nze kyantuukako obutuusi gwe walaba ng'oli gwe bacunya n'owulira gwe bacunya nga kikuluma omusajja amucunya bw'ati kati nze Kiganda ate yancunyanga live physically and spiritually okiwulira kubanga yeyagalanga ye yankozesanga bibi ebiyitawo ng'obulumi bunzita nga sina kyobola nti ne mukunyonnyola wali wowuliranga nti ye yayagala annyonnyole ebimutwala mu maaso gw'okufuna amaanyi naye ate weewuunye n'essawa ya leero ayinza okuba takyalina maanyi simanyi sala kudisikasinga abantu wentyo kati waliwo kye wayogerako era mu bujulizi wayogerako ku majini ag'ettooyi bw'agabeera ku ttooyi y'abasiraamu ekyo kyo kituufu mu ttooyi kubeerayo amajini ag'abasiraamu yagamba lad afaudu billah hankastan bw'oba ogenda mu manja osoosayo kugulu kwaki kwa kkono ate olina okulomberawo edduwa ng'oli eyo emmanju edduwa oba gye bandiisa essaala ogamba audhu billahi mina shaitani rajim bisumika ng'oyingira ng'olina okyogera muli mu mutima audhu billahi mina shaitani rajim nti ngobawo amajini amakafiiri oyerekawo gali amalongoofu ebintu byonna mu busiraamu bitambulira mu majini amalongoofu gwe kyoba omanya bakkiriza amajini amalongoofu so sigana amakafiiri gwe Peter gwe Yokaana gwe obeerako ejjini kafiiri gwe Yahaya gwe Siraaje awo obeera n'ejjini eddongoofu era n'ogamba nti omukafiiri ku bo kuba omusiraamu atali musiraamu aba mukafiiri
bwe bakyogera. N'ogamba mbu bw'ogendayo omulundi ogusooka gayinza okukuleka. Gasobola okusonyiwa nti oba tomanyi naye nga kizibu nnyo. Naye okimanyi nti abasinga batono nnyo abakyama kutoyeza ku muzigiti. Batono. Ani asobola okuvaano n'ogenda wali n'okyamayo? Tosobola, batono. Wali entiisa, omuzigiti gwokka gulimu entiisa. Naye nali nkyamyeyokko. Kuki ku muzigiti? Kolayo ki? Nali nkyamyeyokko. Wali ogenze kukolayo ki? Kweyamba. Tuwe omulamwa. Nali ngenze kweyamba. Ku muzigiti gwawa? Anti omanyi lwaki? Twali tuna gye tuva. Sayidi zeeye Masaka. Kakati gwe twali tukoze naye yali Muisiraamu. Era twagenda ojjira oba zaali ssaawa mmeka oba 11 oba mmeka simanyi zera ze basaala. Gwali ogenze naye yali Musiraamu. Yali Musiraamu. Andi kati yaliwo. Kakati we twatuuka ku muyisira ku muzikiti. Ye ng'alina okugenda akole ki? Asaale. Kye yagenda osaala. Naye nga nkozesa katayimu kano ngende neeyambe. Kirabika gye wagendayo gaali gasaala. Gaali muswala. Oli mutuufu wagendayo gaali muswala. Mukulu badde manyi wavaana sebo gaali muswala tewagasangayo kati ekyo toki gaali muswala bw'okimanyi n'okuyimirira buno obugere bulina okubanga bwegasse nga muyimiridde mu layini. Bwethawe luli nali waliwo yambuuza mu komenti nti ntangaze ku ekyo abasiraamu bwe bagenda ku musaala okusaala oli akibuliza ku sujida. Bwe bagenda ku musaala okusaala kano akagere ka kannaswi bakayimiriza naawe n'oleeta akakone buba nga bugasse bwe buti. Ate wano olina okuteekamu kavi. Leeta vi bagikozesa nnyo. Lwaki? Anti nga bw'olaba wano tulinawo abasumba abasukka mu 7 nga bonna amanya batandika ne K. Bawera. 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 Bambabale mu bwongo. Gwetandikirawo Kayanja, Kiganda, Kakande, Kayiwa. N'abalala b'omanyi. Bonna batandika naki? Eneke. Kati ne wali leeta eno vi bagikozesa nnyo. Tekimu ekikiikiridde ku munyeenye n'omwezi olwo guno omusambwa gwe bayita Jan Anfaudubin gwabagamba. Okimanyi nti ogwo omusambwa gwabateerako akabonero ka Allah. Kagabateerako akabonero bw'emmunyeenye. Omunyenye omanyi ekiikirira ki? Musambwa gwa Mukasa, Mukasa wa nnyanja. Era abavuba ku nnyanja batambulira ku munyenye eyo. Ari omwezi. Omwezi, anti omwezi kabonero. Bo bateekako kukiikirira. Era bakugambanga edda nono bwakugambanga nti bw'otunuulira omwezi n'ogwekkaanya olabamu omukazi aweesa omwana yeetese ekiyiba ky'enku tate simanyi n'olabamu akutte enkumbi. Yes, bituufu naye nga spiritual muri mutima biba bikiikiridde guli omusambwa. Naye gwe omwezi mulimu ki ebyaddala? Bulimu ki gw'olabamu ki? Buli wentunulamu ndaba kirala. Buli lw'ogutunuulira olabamu kirala kikyuka. Naye nga buli muntu alina engeri gy'agulabamu. Kati naguli omusambwa bwe guti bukyali ekigendererwa. Omanyi ekikulu si kwogera wabula meaning kyeki. Bwe tuba tutunuulidde obusiraamu oli asobola okuva naye defendinga. Naye omulamwa kyali ki? Ekibuuzo kya Muhammad, omulamwa gwa Muhammad kyali ki? Tetwogera nti tuvumirira bannaffe abasiraamu kubanga tulina bakyala baffe basiraamu, tulina basisita baffe basiraamu, tulina balamu baffe basiraamu, tulina bannazaala baffe basiraamu. Okitegeera? Nga basiraamu nga tetogenda mwewala omuntu wo. Okitegeera? Kyovula nze nayimira ne njogera abantu ne bankyawa nnyo ne mugamba nze ne boononkyawa ngezaako okuleetera Kristo kye yaŋŋamba okugamba. Okitegeera? Sisobola kuva ne ŋŋamba nti nalabye Seeka gundi ali ebisiyaga. Okitegeera? Ekyo mu busiraamu tekiriiyo. Nalabye gundi maamu gundi ali ebisiyaga. Ekyo mu busiraamu tekiriiyo. Lwaki? Nti mmanyi ki spiritual kiri ekyoyo ekibambala kiba kya bwenzi. Tosobola musanga nga ali kuloola. Ebyo tebimukolera ng'ateeka hajjati atingisa wali. Bakusomesa n'okusomesa nti wano ku duniya abakyala bakuno naye mujjana waliyo abakyala abasufu nga balina ennywanto 3
kati nabeeramu n'essuubi kaali aba kuno ku nsi ne muggulu agenda kukola ki naye nga liri luddawa kulyanga kinene emmere gye ŋŋamba mukadde wange tonvuga nnyo mwana nalyoka agamba kaneyagalire ku nsi ne muggulu ne mujjana kati ne bakusomesa obusiraamu nga bakulaga nti gwolina okubeerawo bulungi mu jjana naye ng'olina ogikolera wano ku nsi naye nga byonna kwali kuluka kwoli akusiga mu kibi. Kati bw'oyagala abakyala ababiri oba abasatu oba abana obusobozi obwo bukugamba oba okyosizaako ki oba ofiiriza gundi gwe yandyagadde ate naawe n'omugattako okiwulira oba ofiiriza ono future kyovula nti bayibuli egamba nti omwoyo guno gwajja kutta kubba na kuzikiriza. Naye waliwo yaŋŋambye nti abawalabu ate bo tebalina sugida simambu tebaba nazo nnyo. Lwaki tabekkanyanga nti oba abasinga balina ebitambawaala n'ebyo ebiremba ekirembe ekijjukira bulwakiteekako kibeera kuli kati gwe weebuuza gwe oba ye yabanoonyerezako oyinza okusanga naye alina okunoonyereza okukwe kati gwe ate omunauganda bw'obeerako sugida obeera mukyamu kubanga ate omuwalabu bw'aba tagiyina ng'ate eddiini yava buwalabu obeera mukyamu oba olina okwenoonya wabulirawa okiwulira okwenoonya kikulu nnyo. Bw'oba musiraamu wenoonye bw'oba mulokole wenoonye bw'oba mukatuliki wenoonye bw'oba musamize wenoonye bw'oba twagala katonda ow'amazima wa watuufu wolina okusinzamu katonda. Neewuunya musajja oli ambasada bambi eyalina puroguramu eyo ani yawuba lwakuba bamuwa ssente oyo omusajja yeyamutwala oyo P5 n'amutwala yabeera ngaawo ku impact omusajja baidaba bamuwa $3,000,000 angobe ku puroguramu. Okimanyiko ekyo $3,000,000 live va ku bino nti mbu mu kasenge twali ku puroguramu ani yawuba lwali lwakusatu ku makya ssaawa 4. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ne bamubuuza ssebo ne mbuuza Seeko omu wano mukulu mbusiraamu ne mubuuza taata era ekibuuzo kye namubuuza kye mbuuza ne bano Muhammadi ne Qur'ani ani mukulu naŋŋamba Muhammadi ye mukulu ne mugamba kaakati Qur'ani yaweebwa Muhammadi nti ye ndi kaakati Muhammadi yasinza nga tannaba kuweebwa Qur'ani yasinzanga ki kubanga ze bombuuza nti waliwo yabuuza mu komenti nti yekalo bwe zaali teziriiwo etabaaza bazikumanga ki etabaaza zitandikawo nani ne Musa ng'akuma etabaaza ebikondo ekikondo ky'ettabaaza mu weema okiwulira Katonda ye yamugamba tewali lunyiriri lumugamba kijjeewo. Mu comments omwo nalabyemu agamba nti luli watugamba nti taata w'omukulu yali mukatuliki taata wa Muhammad naye waliwo yatugambye nti kwanakubuuza nti omukulu yatandikawo mu bigambo omukulu yatandikawo eddiini nga taata waali n'oŋŋamba ye waliwo yaŋŋambye nti taata yali yafa Muhammad yazaalibwa nga taata we afudde nga yazaalibwa taata kirabye mu komenti awo kati ye taata we yali wa ddiini ki simanyi tugende n'ekyo ye yali wa ddiini ki kati ye Muhammad yakulira mu ddiini ki nakyo sekimanyi abaamukuza baali mu ddiini ki bukatuliki addeyo akanoonya obulungi bw'ozaalibwa wano n'ozaala omwana ng'oli mulokole ne gw'oleese abeera muki ayinza ofuuka ne baba tafuuse naye gwe oba olina ensonga ate oli bw'atandikawo essabo tomugambako oyinza odyegattako kati kyekyo Muhammad yatandikawo essabo yasangawo eddiini ssabo taata naawe kale essabo oyisinza okuba mu Luganda si bwe kiri naye yatandikawo ekidiini bw'atandikawo ekidiini ne kakati kyekiriko eky'Obuyisiraamu togenda kijjawo nga gali amajini olwo zinabbubi ente etaala z'omukono zicapati nga ze zimuwadde ebigambo kati g'osuubira capati kiki ekyajogererangamu. Buli we twali twogera wayogera ku surati lijini mulimu surati bazita surati mulimu endala nyingi surati lwakuba nti kwolwo twayogera ku ezo zokka nje nali ntambuliddeko olw'okusinziira omulamwa gwe twaliko kati olinayo ndala ki baaba bwe tugenda ate muze ssuula tuyinza n'okusulawo tofaayo olinawo surati al-Fatiha yegamba ki surati al-Fatiha ngenda ginyonyola yebeeramu aya 7 ye ssuula esingamu ekola aya 7 surati al-Fatiha mwe muli ekigambo ekigamba nti ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Awo ne tuddamu ne amin. Ngenda tandikira ddala awasookera ddala yagamba nti bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim. Ani yali ayogera awo? Muhammadi ng'ayogera ne gana amajini. Mu Luganda awo ayogedde ki? Anti yagamba nti biki by'osuubira ku rahmani bateesa oli n'agamba nti arrahmani rahim oba rahimu tugatteko omulala engeri gye tugenda okiwandiikamu nga bataanya okubonaabona kwabwe okiwulira arrahmani rahimu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wenenga nti Roland nti munnange gundi ono bwe tunamugamba kino anakkiriza nti ayinza okukkiriza kubanga tugezeeko tulabe oba anaakola ki anakkiriza kubanga okubonaabona nga kunene
mugamba nti ihdina sirata almustakim sirata alladhina liamta alaihim, kubanga waliyo olutindo olw'okubonerezo ku lunaku olw'amalikiyama olwetulina okuyitako, naye ng'olutindo olwo lunene ng'akawuzi ka nabbubi. ihdina sirata almustakim sirata alladhina liamta alaihim gairin magadubi walaihin, nti kuuma era onoonyereze okumanya kwabwe mpaka atuuseeyo mu kubonaabona. Kati omuntu bw'obeeramu akamwozoola saawa zino ng'alina Katonda ow'amazima, oŋŋamba otya nti ntobe nnyo mpite ku lutindo luli olutono? Gwe andeetedde eddiini, andeetedde okumanya, andeetedde Katonda, ate oŋŋamba ntobe nnyo mpite ku lutindo luli olw'enkanankana n'akawuzi ka nabbubi, nti era sigenda dduyitako kubanga ku lunaku olwa bajja kunsalira omusango sijja kukola ki kuluyitamu, nti weegayirire nnyo era onoonye Katonda. Kati awo mba ŋŋenda wa? Mba sirina wendaga. Kati ate bwe nfuna okumanya nti gwaŋŋamba bino, kino ekitabo ky'okkirizako kyondeetedde mu maaso gange ekinkulembedde kikuweereddwa ebintu bino wammanga: ente yabaddeko, nabbubi yabaddeko, chapati yabaddeko, etala y'omukono yabaddeko, ensanafu zabaddeko. Ng'oŋŋamba nsigala awo taata? Nedda taata, nze mba saasiimuka. Ensanafu zayogera ki? Ensanafu era zamugamba yadha amanzi. Gwe kimanyi nti mu nsi yonna mu byafaayo ensanafu ze zikyasinze security? Zitya? Ensanafu ze zikyasinze security. Yokaana? Zitya? Tozirabangako. Ensanafu zisobola okukola security ne zikola ekkubo ne zeekuuma, ate obusanafu obutono ne buyitawo. Era agigamba mu surate eyo ensanafu akugamba yamma adana safaruhu minkal ladini mamantun nasasafad. Era eyo essuula ogisoma baba ng'olajjana ng'oteekamuko ne kasimayo oba ke bayita okulajjana, okusinda oba okulajjana, nga bw'owulira essuula y'enkuyege. Era enkuyege janna safaudin, nti enkuyege ziteesa kimu. Enkuyege yeeteesa, ogwo guba mwoyo gwa kuteesa. Ladi afaudu binis, nti kyovula nti n'abagenda okusamira bakwata eddagala alikuteeka mu nkuyege aba ateeseza n'omuzimu. Bwe baba bakusengula bakuteera omwo, oba bakuloga bakuteera omwo. Yaminaatu yamina abadulu laja atafaudu bi, teesa ng'enkuyege, kubanga nga bwe zaateesa n'omubaka. Beera kimu ng'enkuyege. Abaganda mu Abaganda ne mukigandawaza titussa kimu nga nkuyege. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.